Okay, abali ku Sakata vibes nze Dj.Senior'B da Remix Wizard. One more time tukomyewo ne Diana Kibuuka. Manyiga Mugongo yali ku kamera. Environment je tulimu ya bunyogovu era noise yonna gyowulira ya mazzi. Amazzi ge twogerako ge mazzi agali mu Lake Victoria mu Luganda emanyiddwa nga Enyanja Nalubaale. Bwe kiri? Enyanja Nalubaale. Enyanja Nalubaale. Twagala nnyo kozesa erinnya lyaffe Nalubaale. Mwagala nnyo? Erireme kubula. Lwaki tebaliteekako ssira mu masomero? Simanyi amasomero gaabula. Kirungi olina musomesa yonna. Kibuzo kijjidde walungi. Amasomero gaabula, amasomero ndooza ge gaabula. Ne tugenda nnyo mu nsomesa n'amannya ag'abazungu. Okay. Waliwo okubuzaabuzibwa bino bye bawoza mbu ani ya discoveringa the source of River Nile, yes. As if twalinga tetugiraba. Kimbuuza nange yaliwo. Twalinga tugiraba just abazungu baagala nnyo okwefunza ebintu byaffe. Okulaga nti be babitandikawo ne batuggyako n'amannya gaffe ffe ge tulina okuyita. Naye nga mu butuufu ennyanja eno Nnyanja Nalubaale. Lyerinnya omwana ali wano mu Central mu Buganda oba ne mu Uganda lyerinnya ettuufu lyalina okuyita nga bwe tumanyi ennyanja ziri endala zonna nti Muttanzige n'endala. Nalubaale otirinako idea ko kyava lwaki Nalubaale? Nalubaale ono sina nnyo idea nnene naye ojja kwesanga nga amannya ag'Ekiganda gonna geekuusa ku Bakatonda. Ojja kwesanga nga bw'owuliriza ennyo Nalubaale oba gwali musambwa oba nga kyali ki oba musambwa naye ng'ate tulina empewo enkulu wano mu Buganda gye bagamba ye Jjajja Mukasa. Jjajja Mukasa. Jjajja w'ennyanja. Kakati y'ennyanja Nalubaale ebuna buli wamu. Okay. Tugenda kutunuulira ku ngeri Nalubaale gyejjuddemu amazzi. Mu Luzungu kye bayise water levels. Obuwanvu n'obumpi bw'amazzi. Obuwanvu bweyongedde. Obungi bw'amazzi bweyongedde ku Nalubaale. Enkuba nnyingi oba ensulo zagguka nezitandika okuyiwa amazzi? Guno omulundi gwakubiri. Okuva waliwo emyaka egyaliwo gyali gya 6 era bwe gaalinnya. Kati 2019 Nalubaale neddamu era netandika okulinnya mu myezi gino okutuuka ku level bagamba 16-13 neddamu n'erinnya ku mulundi guno neesukka wali weyasemba okukoma mu gyenkaaga kuno neesukkawo naye nga ebintu ebigezaako batunuulidde ebintu ebyenjawulo research omutuufu gwe tuyinza okugamba nti bannasayansi bavuddeyo naye okutunyonnyola lwaki amazzi gano gaabimba oba Nalubaale lwaki yabooga tannaba kukakasibwa nti ensonga entuufu yeeno kubanga okunoonyereza kukyagenda mu maaso naye waliwo okuteebereza ku nsonga ezirabwako n'omwana ayonka. Ekisookera ddala kwe kuba nti entobazi oba ze tuyita wetlands Nalubaale mwalina okweyabiza n'akasukako ku mazzi agamu. Entobazi zonna abantu bazimbyemu baziyiyeemu ettaka kati takyalina walaga weyeetaayiza kati nekijja nti amazzi gonna galina okukomawo aboogere ate weyandibadde taboogera. So ate eri mu ntobazi gyabadde ateekayo olumu excess ne gagenda eyo nesobola okubalansinga obulungi. Kati eyo naye bagitunuulidde nga emu ku nsonga okutaataganyizibwa kw'entobazi zino ezeetoolodde ennyanja eno Nalubaale kikosezza kinene nnyo nnyo. Ensonga ey'okubiri abantu gye bagezaako okutunuulira y'ey'abantu abamala gamansa kasasiro. Egamba kasasiro ono takwatiddwa mu buvunaanyizibwa nti weesanga nti omuntu addira ebisawo bye byonna gy'abijja ebya kasasiro abamu basuula mu nnyanja muno mwennyini. Kati Nalubaale naturally nnyanja si mpanvu tukiyita shallow eri shallow eri ku like about 68 point something meters si mpanvu nnyo. Kakati gwe buli bw'oyongera okugyongeramu kasasiro n'ettaka lino lye tuyita silt enkuba bw'etonnya kati bw'oba otunuulidde oludda luli olwa geological wali eri ettaka bw'olaba we libomoka erimyufu sussa okubuka eno
Bosa lutindo. Okubuuka waneno floating restaurant waggulu wali. Olaba ettaka eryo nti buli nkuba lwetonya manya liyingirawa mu nnyanja. Liyingira mu nnyanja kati kye tuyita silting y'ennyanja nti entobe etandika okujjula. Netandika okutuuzaayo ettaka netuuzaayo ettaka. Kati ekivaamu amazzi bwe gabeera gaboga gaddawa gaboga gadda bweru. Kati ebyo byonna enkwata y'akasasiro abantu abalimako ze tuyita ku mbalama zaayo banks okonna kuba kutaataaganya obutonde. Ensonga lwaki batugamba bw'obanga oyagala kusenga ku nnyanja lekako meters 2 okuva ku lubalama balami ebisawe by'omupiira 2 then gwe tandika okukolerawo by'okoleddewo. Then bw'oba ogenda kukolerawo mu meters ez'ebibiri kolerawo omulimu nga gwekuusa ku nnyanja kati ng'abavubi ekyo kikkirizibwa kubanga era amaato togenda gapaakinga ate ku luguudo. Amaato olina gapaakinga ku lubalama kati wabeerewo emirimu nga gyekusiza ddala ku nnyanja emirimu egikwatagana n'obuvubi so ate emirimu egigenda okutaataaganya obutonde bwayo nga bwe bulina okubeera. Kati enkwatamu ey'akasasiro abantu abalimu okumpi nayo nga bataataaganya obutonde bwayo bye bimu bye bagezaako okutunuulira nti byonoona ennyanja eno. Ensonga endala twafunamu obuzibu obw'abantu abasima emisenyu nga tebasima direct mu nnyanja eno. Kati ebyo byonna ate tebasima wala kubanga omusenyu teguli wala era gubeera ku lukaluka kati ngera bwolaba guno kati oli bwa sportinga nti kumpimpi wano omusenyu guno ekika kyayagala kyeka weekiri batanya okwagala omusenyu omweru white sand obviously alina kutandika kusimanga agiyingira kati jukira buli bwosima yeeyongera kukola ki kusembera. Ebyo byonna bagezaako biwakanya naye nga ge mazima agawedde emirimu. Tuyina River Nile oba omugga ogwo Kiira ge mannya gaffe gali ge nagambye Kiira kati ab'ebusoga bo bakitegeera bulungi Kiira guyira. Akati omugga ogwo gutaataaganyiziddwa nnyo constructions nyingi ku mugga bazimbyeko ziddamuzi bakoze batya wano Bujagali walaba ekiri Bujagali tegukyasobola kuflowinga kyokka gwe gumu ku mugga the source of River Nile is Lake Victoria. Kakati Victoria buli bwogitaataaganya kitegeeza ne River Nile erina okutaataagana kitegeera. Kati ebyo byonna combination nene nnyo evuddeko ennyanja eno okuba nti ekola ki etagala ebooga naye nga tusuubira nti mu maaso awo abakola okunoonyereza bajja kuvaayo n'ekyenkomeredde. Bantu bangi nnyo bagenda mu kunoonyereza kuno ne Uganda Wildlife Conservation Education Center bayinamu section evunanyizibwa ku kusomesa nabo kaweefube bamutandika okwongera okulaba nti nabo kabanoonyereze kubanga nabo balina part nene nnyo eri ku nnyanja kubanga senga n'ennyanja etabuka nabo kibakosa kubanga wano wetuli olaba beach yaabwe in fact bagamba nti mu Ntebe wano eno ye beach line DJ.Senior'B ogenze ku beach z'omu Ntebe tunuulira beach line ya Uweke gipimepime bwoti paka eri gye ggwera mbulirayo beach endala eyina beach line esinga obuwanvu wano wanene. Actually I'm very impressed mbadde sijjanko ku beach yaayo naye wagazi bange kati eno ye beach line esinga obuwanvu mu Ntebe wano kati senga ennyanja eno ekosebwa kitegeeza bannaffe aba Uweke nabo baba bakosebwa. Obujjuzo bw'ennyanja tegukosezza abavubi tewayi kye bibakwatako mpozi kye bayinza obuzibu bwe bafunyeemu kwe kuba nti ebyennyanja bitaataaganyizibwa kuba ebyennyanja tebitera nnyo okuzaalira mu mazzi mawanvu nnyo ebuziba tebitera kubeera ebuziba bitera kubeera kumpimpi ku mbalama kati buli amazzi bwe geeyongera kitegeeza bannaffe abavubi embeera tegenda kubatambulira bulungi balina okuteekamu amaanyi agawerako okulaba nti bavuba ebyennyanja ebyo. Kati embeera ya Enyanja Nalubaale bwetyo mu butuufu bwefaanana ffe tusuubira nti senga okunoonyereza okwo kuvaayo nga ddala kutuufu nti ddala bannaffe abakoze ebintu ebyo ebyenjawulo be baviiriddeko ennyanja ono okweyisa nga bwe yeeyisizza kyekiseera gavumenti ndowooza eyongere okuwanvuya ku mukono gwayo
bwe tuba ngenda okubuuza munafu wa gavumenti oba just bannayuganda abaliraanye ennyanja fa abatawulira amateeka gavumenti etuuka okuteekawo amateeka ebeera ekimanyi nti bannansi balina bye bajja okukola ebikyamu kakati gavumenti bwemala okuteekawo amateeka oba ebitongole ebyenjawulo ne biteekawo amateeka buvunaanyizibwa bwabyo okulaba nti ate amateeka ago gassibwa mu nkola ebitongole nga nnema ebitongole nga simanyi wetlands biki ne ku local governments kuliko abavunaanyizibwa ku butonde bw'ensi biki bye bakoze biki bye bakoze okulaba nti tugezaako okuyamba balinga abatulaga nti tewali kye bakoze mu butuufu balinga abatulaga nti afe tewali kye tukoze so gavumenti nze nsuubira ekyalina omulimu munene nnyo ate si gavumenti yokka eya Uganda ne gavumenti Kenya, Tanzania bonna ensi ezisharing ennyanja eno zirina okukola kaweefube nga ali wamu kubanga senga Nalubaale akosebwa e Uganda oba oliawo ne Kenya ejja kukosebwa oba oliawo ne Tanzania ejja kukosebwa oba oliawo ne Rwanda ne Burundi zijja kukosebwa kyokka waliwo ne Egypt efuna Nairo gyekola ki gyeraga nabo ne Sudan ojja kusanga nga kati abo bonna embeera batabuseeko so wano Uganda tuwaniridde ensi eziwerako nti senga tugaana okukola kye tuteekeddwa okukola ku nnyanja eno Nalubaale tugenda kubeera battima ku nsi endala ziri zonna ezitwetoolodde kubanga source eri wano jinja wano the source of River Nile the source of Lake Victoria eri wano ejinja we batulaga nti weewo kati senga Uganda egezaako okulemerera okukola byetege olaba wali abasajja batadde akagundi awo ebyennyanja bya wano we biri so bw'otunuulira amazzi gano engeri gye gaba galinnyamu engeri gye gayingira mu maka g'abantu abali ku mbalama olowooza ennyanja eba enyiize nze ku lwange ng'omuntu ayagala ennyo obutonde Nalubaale eno bwe yatandika okweyisanga bwe yeeyisa nze nasanyukamu sijja kulimba wakati mu bantu abagamba nti baadaaga be bantu babonaabona tubasaasira naye ate bajjukire nti be bayiikiriza obutonde Nalubaale yatuuka ekiseera n'egamba nedda munnyigiriza ekimala kanneerwaneko netandika okwerwanako gavumenti nga tekyagiwulire ndowooza yagezaako okulopa eri gavumenti ng'eyita mu bantu ab'enjawulo abasobola okwogera ne tukola amawulire gonna butonde bw'ensi buggwawo Katikkiro n'ayogera Ssaabasajja Kabaka n'ayogera abantu ab'enjawulo bonna bano abali mu butonde bw'ensi buli muntu n'avaayo n'abaako kyayogera ku nnyanja eno Nalubaale naye nga omuntu wa wansi agaanye okuwulira nga gavumenti erina okusisa mu nkola amateeka ge yassaawo naye egaanye okuwulira kati ndowooza Nalubaale yatuuka essaawa n'egamba maama ewanyuwaawo ewanyuwaawo saawa yakola ki kudda wange yakwerwanako mu butuufu yeerwanyeeko gezaako oyiteko mu bitundu ebimu gyakuba batya n'okuddayo kituufu batya okuddayo tuwandakade oba otegedde nti wano wa nnyanja batya okuddayo omukazi yali wano ebugonga yagamba nebadde nkyebase nagenza okuwulira nga amazzi gakubye pu kati omukyala ng'oyo ne bw'oba omugamba nti namwoteeka akayumba ku lubalama tasobola kubanga yatunulira ddala nga yali atuuse ku mugo gw'entaana kati bwe obuzibu buli nze nsaba abantu ekintu kitono nnyo tubeeremwako obuntu tubeeremwako obuntu ffe tugamba nti obutonde buno butegeera tewali butonde butategeera ebisolo birina olulimi lwabyo n'ennyanja eno ejja kuba erina olulimi lwayo ebyo byempulira bagamba musimanyi anyway ebimu babyogera naye ng'ate biba bituufu omuntu bwagwa mu nnyanja oluvannyuma lw'ennaku 3 omulambo guba gukomyewo naye ono mulimu sayansi omulambo guba simanyi guzitoye simanyi biki simanyi guba gulekeddeawo okuzitowa naye kwegamba buli kintu ekiyitibwa nti butonde kirina obulamu so kati Nalubaale yagenda okulya nga takyassa bulungi I can't breathe koyo leka nenkola ki neneerwanako naye nga tusuubira ekirungi ndaba levo zigenze zikka
naye sagala abantu bakozese mukisa guno ogwogamba nti andaba amazzi gagenze gakkakkanye katuddeyo kibeerabeera kibaawo katono kibeerabeera kibeerawo ejja kuddamu ekomewo ejja kuddamu ekole ki ekomewo n'ekyokubiri buli tonoona ennyanja kati aba obutonde obuli okwo sooka olaba ebinyonyi ebyo ndaba okweyagala kwabyo ate nabyo bwe bigenda okuyigga tebigenda kuyiggira wala eri mu mazzi ageewala tulinamu ebinyonyi ebyo kati nga boolaba ebyo biguumiikira ku mpimpi wano nabyo bifuna ekyokulya ennyanja bwesamula obukere n'ebuleeta nga bigamba bwe zifuna obwennyanja obuli okumpimpi kubanga eri ebuziba ng'obirengerayo eri wakalu biteegera kuno ku lubalama kakati ennyanja buli bwetabuka nabyo ebyayo biba bikoze eki bw'oyinza okulowooza nti nyonoonye butonde bw'amazzi gokka naye otwaliramu ebinyonyi otwaliramu goonya otwaliramu emisota mulimu gye tuyita water snakes nazo gibeeramu kwegamba n'obulamu bw'abantu abanyumirwa beach kati wano bwe tutudde Senior'B akawewo okawulira kawewo kalungi otudde mu kifo kyo teri mmotoka gy'owulira ekuba noyizi okuleka obutonde obw'ebinyonyi bw'owulira n'owummuza ebirowoozo byo kati buli bw'otabangula ennyanja n'ejjanga etuuka kuno wano tetwandituddewo naye wakyaliwoko space y'omusenyu omuntu wasobola okukola ki ngamba namawulire mu ntebe nawulirako ku mulembe gwa meeya Stephen Kabuye ye yali akulira bameeya bonna ku Lake Victoria akiwuliako sikukiwulirako yali Lake Victoria Regional naye nga bakiyita Ravrak kituufu yali akulira ekitongole ekyo ekya Ravrak kigatta Kenya, Tanzania, Uganda. So ensi zonna ezifeedinga Victoria eno ziri wansi w'ekitongole ekyo. Era by then Mayor Stephen Kabuye ye baali bakikuliranga ekitebe kituula Tanzania Mwanza. Kati mukulu Kabuye bwe yava ku bwa Mayor kyamukisa mulungi ate era Mayor aliko kayanja era still yakulira kati. Era yakulira Ravrak. So kati kyebali njagala kubuuza nti kyebwandibadde buvunaanyizibwa bwabwe okusomesa abantu abali ku ebyo ebitundu ebirira ebyetoolodde Victoria mu East Africa. Kati obuvunaanyizibwa bwabwe ddala abantu abo aba Ravrak. Ebiseera ebyo twaliko nabo nga boogerera ku nsonga z'ennyanja eno. Bafulumya report. So batusomera report eyo kiki basanze obuzibu buvudde luddawa naye nga nabo challenge omuvubuka gye yatugamba gye balina bannabyabufuzi balemesezza implementation bannabyabufuzi bo nga balina okussa amateeka mu nkola bwe bajja ne bagamba baneemusenguke nga munnabyabufuzi agamba bano balonzi bange temubanyigiriza kati embeera eyo eya politics wakati mu butonde bw'ensi tulenza nnyo olinayo akatalekeka ku nnyanja akatalekeka edda nga tukula nali mu primary tulina akayimba ke twayimbanga ku nnyanja era akayimba ko ntera okukajjukira n'enkayimba nali solisiti waako kyova olaba sobola keerabira buli lwe mpulira nga mpulira ennyanja eringa enyigiriziddwa ennyo ntera okukayimba okwongera okusindika message eri abantu akayimba ako kagendanga bwe kati ngolongolongolongolongolo yaya yaye ngolongolongolongolongolo yaya yaye ngamba mwabavubeeyo yaye ennyanja nga nzibu nnyo yaye amazzi g'ennyanja mayengo gadduka n'omwalo negeeyiwa amazzi g'ennyanja Nalubaale gadduka n'omwalo negeeyiwa bwenga kubaabwe nti owulira otya gadduka n'omwalo. So twabeeramu ne incidences mwe twayimbanga nga tugamba ebyo byonna bye bibeera ku nnyanja Nalubaale. Kakati twalinamu paati gye twayimbanga nga tugamba
Gonya ebadde twala munnange nga ndaba ebadde muwala wala yegende ebadde twala munnange nga ndaba ebadde muwala wala. Gonya kati omwana akula amanyi nti ku nnyanja kubeerako ki? Gonya. Then ne wabera part je twayima ku nnyanja namukwabula ku nnyanja kuli amayengo. N'ababbi bategera okwo ku nnyanja kuli amayengo. N'ababbi bategera okwo ku nnyanja kuli amayengo. Ku nnyanja kuli amayengo. So amayengo sige gano gokkaga kuba. Amayengo g'ebisolo nga gonya. Amayengo g'ababbi abategera ku nnyanja. Amayengo kati getugamba ag'envuba embi. By then bayiza olimbo olwo ebyo tebyaliwo. Ne kati envuba embi kweri kati nadyo n'amayengo g'aboonoonye obutonde bw'ensi. Gega amayengo ebizibu. Ku nnyanja kuliko amaki? Amayengo. So akayimba ako bwe mbeera mu biseera byange eby'eddembe nga mpulira kinnumye nnyo ntera okukayimba. Neŋŋamba ennaku zino yes nange ndi musomesa naye ennaku zino abasomesa ennyimba ze batuyiiza bannange. Mwaba beena mu music Senior'B ne mugenda ku speech day mulaba abaana ennyimba ze batuyimbira. Ezo ennyimba zaffe ez'ekika bwezityo ezasomesanga abaana okuyigga, ezasomesanga abaana okusogola omwenge, ezasomesanga simanyi twayimbanga okushwera abamu tetubimanyi naye nga kasita wafunanga theme y'oluyimba. Zonna tetukyayina. Kati nze nsuubira olumu n'obutonde bw'ensi buno obwonoonese abaana baffe bayimba nnyimba ki ku masomero. Bitontome ki bye batuwa mu masomero. Kubanga twayimbanga ennyimba ngezo tuyimba ennyimba ez'obutonde. Ebyo gonya abadde atwala munnange nga ndaba naye kati omwana oyinza omubuuza gonya ogisangawa muzu webale nnyo kubanga gye yagiraba tamanyi nti gonya ebeerawa mu nnyanja nagiraba ku TV webale nnyo nagiraba muzu so kati gwe mulembe gw'abaana be tulina kati ate bw'atuuka okulaba omusota agulaba nagulaba muzu nenjiraba ku TV tamanyi nti mu nsiko nti n'ensiko eri ewaka ensiko eriwo ewaka esobola okubaamu omusota tebabimanyi. Nze nsuubira abasomesa batuyambe tuddeyo ku nnono ebitontome ebikwata ku butonde amasomo agakwata ku butonde ng'abaana bakyali bato gajja kutuyambako okuzuukusa obulamu bw'abaana bano tutandike okujja ng'omwana obutonde bwe abuyina mu ngalo bw'ati. N'abakulira ebika batuyamba abakulira ebika abazzukulu babasomesa ki abakulira ebika ndowooza babulwamu just ku kwetereeza tumanye nti omukulu w'ekika kino abaana babaleete ku uwek ebika weebiri kola bukozi arrangement ogambe nti nalabye ekika kati sekandi ekika kyo ukirabye wakirabye ekyenjovu omukulu w'ekika ky'enjovu agambe abaana buli muzzukulu atalabanga ku kika kye eddina enjovu olunaku lw'enjovu lwanga 12 omukulu w'ekika teekawo ka baasi leeta abaana ku lunaku lwabwe bajje bategeere enjovu kyeki enjovu yeeyisa etya enjovu eryaki enjovu ezaala etya biki ebikosa enjovu tumanye nti olunaku lw'enjovu lugenze katulina banaffe abeddina empologoma olunaku lw'empologoma lwanga 10 omwezi guno August kati gwe omukulu w'ekika ky'empologoma lwaki toleeta abazzukulu senga tunabazunga kale nga uweke guddewo kubanga bakuza buli mwaka abeddira eŋŋoŋe tugirabye omwana yali alabye ku muziro gwe kwata omwana omuzzukulu w'eŋŋoŋe gwekola arrangement n'aba uwek obaleete ojja kuvawo ng'omatidde ku kika kye eky'eŋŋoŋe n'ebika ebirala bingi nnyo nnyonyi nyange biki byani byonna abeddira engo mweri kera ku makya ogambe nti leero abaana bange balina okuyiga tewali lulimi lulugobebwa mulimu n'abanaffe abatali nti bali mu Buganda naye balina oba ze bayita kuba clan symbols abakalamojja mwanga mulimu abakalamojja ab'eŋŋamiya eŋŋamiya gye bayita ostrich simbo yaabwe nga mu clan oba clan gundi zaabwe Maya eyo situla abantu baleete abantu basome ebisolo ebibakwata
naye awatali ekyo bwetutayigirize baana kuviira ddala mu different angles tugenda kwongera kufiirwa obutonde bw'ensi kubanga abaana bakula bamanyi ebintu babiraba ku TV bakula babimanyi oba wa awalala bw'atakiraba mu TV akugamba nakirabye mu zoo tamanyi nti kino kibeera mu nsiko bweti kino kibeera mu butonde bwe buti kino kibeera mu mazzi kino kya ku lukalu kino kya mu mugga I think bwe buzibu bwe tulina ewaka abazadde beefudde bize bannaffe ba traditional leaders tetumanyi kituufu wawe batunudde kati babalambuza waneeno si kibi okubalambuza ku Kabakanjagala ebibumbe ebyateekebwawo oluguudo lwa Kabakanjagala emiziro gyateekeddwako naye bw'omala obbalaga ekibumbe baleete ku uweke obalage ekiramu nti mwali mwalaba ekifaananyi ky'engongo bekifaanana nti kati ngonge ennamu yiino omwana ajja kukula nga yeeyagala omuziro gwange nagulabyeko omuziro gwange nze nsanyuse nnyo omuziro gwo nsanyuse nnyo omuziro gwo bwe gwekozeemu omulimu engato eno ssebo nyakato yagikutudde engato eno kaguwa bwe bakyo Nyakato yekozeemu omulimu bw'alabye muzzukulu we n'agamba muzzukulu abadde yeekweka okuva edda n'amwaniriza mu ngeri gy'ateekeddwa okumanyiza okumulaga nti nze nina amaanyi gange tonzannyirako so kati bino bye bimu si kikakasa nti mukulu sekandi bwe tumanyi nga Senior'B asobola okwerabira nti omuziro gwe ekisooka gukusanyukidde bwakusanyukidde walabye engeri gye gwazze ekizeeko ne mubeera butoola paka nagwo beguleseewo ka memory nti owange ononzijukiriranga okwo era nange nfunye omukisa suubira nti kiriddamu okubaawo munnaye si kyangu nga Mukama nnyambye nendeeta buleesi baana bange amiin ojja era ne wendiba mbaleezi sisuubira nti ndifuna omukisa ogusemberera bwotiko nga nze kizibu so weziba nkulu ziba nzibu n'abazirabirira tebazituukako nfunye omukisa nti kati yiye etambula okikutteko gisanze mu biseera byayo eby'eddembe kwegamba guba mukisa munene nnyo gwensuubira abantu bakyagaanye ogukozesa bw'oba okyasobola okufuna omukisa ogwo ng'omuziro gw'okyayina w'osobola okulaba ensolo zino zigenda ziggwawo lwakwonoona butonde bwansi tujja kutuuka ekiseera nga tetukyazirabako nga zifuuse lufumo ng'omwana omugamba weddira nnyonyi naye zaabeerangawo ne ziggwawo nga byonyumiza omwana munnange nno weddira njovu naye enjovu nga zaggwawo wano baziyiga zonna ne ziggwawo naye nina ekifaananyi naye kati gwa list olina vidiyo waakiri ojja kutereka ka vidiyo ako butiribiri era kalibayo ku intaneti omuzzukulu ali kanoonya nti enjovu yali efaanana bweki era taata wange yagituukakokko bino bye bintu bye tugenda tuprofilinga tubikola lumu abantu abamu bwe balaba nga tubeera mitu bagamba bamala budde naye ng'ate ono yeebwino atagenda kuvaawo ebinyonyi ebyo lwaki biwanika biwawati bigezaako ku nga bono gamba fresh air nabyo bigezaako kati kufuna fresh air ng'omuntu wona atasaako kafaani saako kafaani oba wona ajja mukasikirize kati bitaddeko kafaani ebinyonyi ebyo bye bayita ebiroodi bya Kampala Bikirina number 1 Bikirina Kampala najula white kalori ebyo mu luzungu bye tuyita marab stock bye binyonyi bye bagamba ebisinga obukyafu white oyo ne ku magulu kwali naye ekiteesako white oyo ku magulu gaabyo kwegobako obuuka kyepamira kyo ne kisigala nga kiri safe ebeeranga coating obutakiruma kinyonyi bakijerega kikalori kikye kinyonyi kikyafu kirabika bubi in fact bagamba it is one of the ugliest birds naye nga tekikola omulimu munene nnyo ebyo birya ttani ne ttani za kasasiro yes it's a cleaner bird birya ttani Kampala wano babyagala lwakubiriira kasasiro ebyaddala birya ttani ne ttani za kasasiro tebisosola tebita kusosola bwe kigwa kasasiro era ogenda kubisanga nnyo buli awali kasasiro birya so kati binyonyi tewali kintu kitali kya mugaso era kinyonyi ekyo maanyi akirinako ennugu y'amaanyi nnyo yali agenda mu ndongo mu ntebe tawuni awo oluddi Kampala road obumanyi oluddi Kampala street wano opposite ne cinema hall webale kyamunaaza bulungi ayambadde bulungi nnyo ekigenda kimuyiira ku saabiri ez'akawungeezi awo nga chwa
yalina okulinnya ddeyo Makindye manyi nga Mugongo nga walaba yakisanga mu biseera byaki eby'eddembe mudde ne kiyiwa cwa esaati yonna yali takyayitegeera n'engeri gyawunyamu kati kyekyo nno kikalooli naye kyagale kubanga kyagale kubanga omulimu gwakyo munene so webale nnyo baledde amanyi nga Mugongo eno gye bayita Sakata vibes wetu wetujja nakusuubiza tujja kuleetanga information yonna gwana amanya kyolituwa ekyo tetulinako kirala kyakukwongerako mpozi Diana akalulu kayindayinda bane byabufuzi banatunuulira obutonde bwa Lake Victoria ono nze Diana waliwo nabaviza janga manifesto erimu ebyobutonde mulimu abamu bennalingizaako muzaabamu naye nsuubira nti era abamu babikola lwa just banoonya kalulu bangi nnyo batulimbye nnyo era nze ngenda kulwanira balina ensonga zibatera okugamba ngenda kulwanirira obwakabaka bwa Buganda ensonga ssemasonga ngenda kulwanirira obutonde bw'ensi ngenda kulwanirira eddembe ly'omuntu wa bulijjo batera nnyo okukulembeza ebyo bintu bisatu naye gye biggwera nga it is for God and my stomach nga tetubalabayo yadde kati nze nsuubira ebintu by'okutulimbalimba nabikoowa nabikoowa naye ng'ate kyandibadde kyankizo nnyo munabyabufuzi bambi obutonde buno bwe tutabufeeko naffe ffennyini tetusobola kubeerawo bwe bunaafa naffe tugenda kufa kituufu nnyo kale tuyanzege bwetu wetubadde Diana Kibuuka nze Dj.Senior'B dali mukisuzad ono Diana tukyali naye kyoba omanya tukyali naye mu bintu bingi nnyo because munamawulire era ngaffe bingi nnyo ye ebbanga lyamaze mu field eyo nga mu ntebe ddala nti amanyi obusonda obufo n'obuvo bungi nnyo okusinga ffe katujja ajjanga wano nga tumuleeta n'atunyonyolako ebintu ebimu okusinzira nga babimanyi sako ne departments ezimu ye zaatuusemuko ezimu ate representatives so tujja kuba tubimanya webale nnyo balyadde okola tewerabire okusubscribinga beerako eno gye bayita Sakata vibes ne Dj.Senior'B manyi ga Mugongo kamera